Alright. Natera bali kubanga weekumidde ku Prejan Media kugamba nti ekikola ky'amanyi mukwano gwange. Yonanda Josinzidde okubanga ate otuwuliriza no Prejan Media. Essaawa zino eno nga bulijjo ntera okikola n'entumira ku mikwano gyange. Abali Qatar, abali Saudi Arabia, Jordan, Oman, Dubai mbagala nnyo. Ne beesanyonyoddeko babe sitogeddeko temunyiga mikwano. Mu commenting nga mungambi bannange andi nga tutogeddeko naffe nabaliwa ene wala namwe nja bogerako mikwano gyange. Nga bulijjo essaawa zino ntera okubanga nkuwa eggulirayo limaze okubanga nsaka bulungi nnyo. Essaawa zino omwami amanyiddwa nga Katamba abasinga bamanyi nga MC Katsi. Emabega kawo yali yagobwa ku Pan African Hotel nga ate omulungi yali yakamala okugufuna nga ne ku Femulongi yali yagobwa. Kakati nno MC Katsi yazzeeyo ku Femulongi n'abantu abasinga bagamba ye MC Katsi kijasa nga azzeeyo ku Femulongi oluvannyuma lw'okubanga yeegayiridde. MC Katsi yeegayiridde bamusonyiwe nga bwe yali yavuma babosi ne bamuwaayo omukisa omulala ne bamugamba twagala oddemu otuvume twagala oddemu kola losses mikwano gy'osimanyi mugamba gye munywa nagyo omwenge gwaffe twagala mubeere nga mwesa bulungi nnyo. Owulidde Katsi ne bamukuutira era Katsi n'abanga bakama bwe abawulidde bulungi nnyo n'ekitiibwa n'asobola okubanga akibawa bulungi nnyo. MC Katsi ekyali kyamugobya ku Femulongi kwali kubanga amanyira bakama be abayisaamu amaaso abavuma n'obalangira ne bamugoba. Kakati ye kennyini yeesitudde ng'alaba munnange takyalina nights yonna gy'akola n'agamba wa era kisiddeyo ku Femulongi era bo munnange mu kugaba emikisa bakwata kisooka omukisa Katamba bagumuwadde ngamba MC Katsi bagumuwadde bulungi nnyo era essaawa zino wenjogerera yazzeeyo mu nights ze eza Katsi nights. Awo Katsi ekintu akikwasaganyiza maanyi okuddayo n'abanga yeetunda bulungi nnyo. Don't forget to subscribe on our channel Yonanda Jolinga osinzidde commentinga, likinga, sharinga wano ku Prejan Media TV. Weebali nnyo weebalire ddala.